po jako akawuwo. Okusinziira ku nteekateeka eno, Uganda egenda kufuna ebifo ebigenda okulondoola entambula y'abantu ku mazzi ne mu bbanga okusobola okubataasa singa babeera bafunye obuzibu nga batambula. Ng'olina eryato ly'ovuga ngamba osaabaza abantu oba osaabaza bintu, manya nti olina w'osobola okukuba singa oba ofunye ekizibu n'odduukirirwa. Ennamba gye baatuwadde aba Airtel eri 110 110 nyangu nnyo, tolina nagyo si ya figa 5 3 zokka 110 ng'okuba ng'onnyonnyola w'oli. Olunaku olwaleero minisita w'ebyentambula Honorable Katumba Wamala atongozza akakiiko akagenda okulondoola enteekateeka eno era ng'ono abadde wamu n'ekitongole ekiddukanya entambula y'ennyonyi mu ggwanga ki Civil Aviation Authority. Kati olwaleero tukomishonize komiti eno egenda okutandika okutegeka obulungi ng'eggwanga engeri gye tureactinga bwe wabeerawo ekizibu ekyo nga kiguddewo. Wano mwena mujjukira ekyaliwo ku Tempula. Mujjukira Tempula? Balance the boat. Bwe waliwo buli omu bwe yeefula omumanya ennyo n'abatamanyi ku by'amazzi naye ku olwo be baalina. Naye kati si enkola ng'eggwanga gye twandibadde tukola ki? Tukolamu. Akakiiko kano ak'abantu 16 era nga bano bava mu bitongole ebisoba mu 10 okuli ekya poliisi, amagye g'omu bbanga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo ki Uganda Wildlife Authority, ekitongole ekisolooza omusolo ki Uganda Revenue Authority, amagye g'oku mazzi wamu n'ebitongole ebirala. Komiti eno eteekeddwawo ejja kuyamba okubaga bulungi n'okuteeka mu nkola engeri gye tuyinza okurespondinga tewabaawo incident ng'eyo tutambudde tutya. Buli omu alina kyaleeta, owa marine alina kyaleeta, owa air force alina kaleeta, owa ebyanankani weather naye alina kyaleeta. Uganda tuba nga ffenna tukwatira wamu ng'eggwanga. Wano Honorable Minisita Katumba Wamala asoose kubangula abagenda okukola omulimu guno ku ngeri gye bagenda okuguddukanyamu nga bakolera wamu. Kakati naddala amaato ago agatambuza abantu, bonna oba tolina life jackets z'abantu abo bali ku lyato, then totambuza abantu. Kiba kitegeeza nti omulimu weebuunya lwaki ab'ennyonyi kyo kibeerawo ne bagamba musibe enkoba bo ne bazisiba, lwaki mu mmotoka baga kusiba olukoba ogaana, ku nnyanja bagamba okwambala life jacket ogaana. Oluvannyuma nalambuziddwa ekitebe wagenda okukolebwa omulimu gw'okulondoola entambula z'abantu ku mazzi ne mu bbanga ekiyitibwa Multi-Rescue Coordination Center. Katumba oluvannyuma ategeezezza nti beetegefu okukola ekisoboka okulaba nga batuuka ku buwanguzi era agambye nti wateekeddwawo n'ennamba ey'okkubako nga yakubeerako buli kadde okusobola okuyamba abantu. Wabaawo obubenje, akabenje k'ennyonyi turespondinga tutya, bwabeerawo akabenje k'oku mazzi turespondinga tutya. Ono era alabudde abalagajjalira obulamu bw'abantu omuli abatikka akabindo wamu n'abasaabaza abantu ku nnyanja nga tebalina life jacket, n'alabula nti bano bagenda kukwatibwa bakangavvulwe. Tujja kuddamu tuteekewo amaanyi naddala amaato ago agatambuza abantu bw'oba tolina life jacket nga tutambuza abantu. Ku lw'ekitongole ki Civil Aviation Authority Birungi Rumanya aliko byannyonnyodde ku nteekateeka eno. Kati ffe nga Civil Aviation Authority omulimu gwaffe gugenda kubeera coordinating oba okuteeka ebitongole ebirala byonna Army, Police, Prison, Meteorological Authority, Immigration, Uganda Revenue Authority, bonna bateeka awamu nti bwaba tulinawo ekizibu ekigudde mu nsi, nti waliwo ennyonyi efunye obuzibu, twetaaga ffenna okujja omulundi gumu. Ameneja bwe bayirina helicopter. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So ffe nga tutaddewo kye tuyita RCC Rescue Research Center.